Deka alipota Embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Kuteesa Mili okugikutusaako enkuba ekendeeredde ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba ogusenguse wakati w'eggwanga lyaffe nga guddidde ddala eyo mu bukiikakkono. Enkya ku makya tusuubira okuzuuka n'akasana okwaka nga mwetabiseemu n'ebire mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyekawo mu makkati g'ennyanja Nalubaale tusuubirayo enkuba ey'olwandagirize. Malya g'ebyemisana embeera tugisuubira okukyukamu akatonotono nga bitundu ebyo eby'ebugwanjuba ng'okubira ng'odda mu bukiikakkono tusuubirira ddala akasana okwememula so nga ate mu buvanjuba tusuubirayo akasana okwaka nga mwetabiseemu n'ebire ebitonotono. Ebbugumu eryago tulisuubira okubeera wakati wa 33 mu bitundu ebyo eby'obukiikakkono so ate mu kwebulungula ennyanja Nalubaale tulisuubira okubeera wakati wa 29 na 28 mu kibuga ekikulu Kampala nga tugendako mu nsozi ez'Ekabale tusuubira tuga ku degrees 25. Gwasuubira okuvaako mu ggwanga lyaffe okugenda mu bibuga ebitwetoolodde tulaba nga Nairobi Sako ne New York tusuubirayo akasana okwaka omwo mwetabiseemu ebire so nga ate mu Dubai kagenda kwememulira ddala nga n'ebbugumu erya waggulu ligenda tukira ku degrees 25. Eyo mu London yo tusuubirayo ekiddedde. Weebale kuteekumirako nze Kuteesa Mili nkwagaliza omwaka omupya omulungi tulabagane enkya.